تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى تجيزا من سورة الزمر غنيو يكير مكة. الله سبحانه وتعالى تجيزا تنزيل الكتاب كتاب چنو چسبوا من الله يكفير الله العزيز يوامان يتوانغوا الحكيم وتقران سبين سنغي النجابا كزيبيران جتد مجفج توفو. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إنا مزمفي أنزلنا توسى إليك جول الكتاب كتاب القرآن بالحق مزما تجد مزما ميريري فاعبد الله حق السنزة كتوندا ونغو يمرد القرآن مخلصا له الدين ngo tukuliza ddala eddiini yekululwe nga tugigaseemu kusamira kwonna. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. على بالو لله الدين الخالص الدين ينما الدري يا الله والسلام والذين أبو اتخذوا أبتكوا من دونه إبتالي الله أولياء أنقبسوا بلانت بيجوك بتاسا ما نعبدهم باتغامبا أنت فستبسينزا إلا كجاكو ليقربونا إلى الله زلفا بتسيمب زيريكا توندا كموانجو bebo basubiranga batugamba nti ebintu bino tetubisinza wabula katonda tumanyi nti gyali wabula bino tubitambo yisi bitusembeza eri Allah. Inna Allah yahkumu bainahum Allah jakura murawula kate waabwe fima hum fihi yakhtalifun mwekyo kyebajja banga baawukana nga tebakkanya mukyo. Tubagamba nti Allah asaana kusinza direct nga toyise mu nsonga ndala bo bagamba nti tulina kusinza bino bitususe wa Allah. إن الله لا يهدي الله تسبرك وبرنامو من هو كاذب بلي الناريمبا كفار وكنيو. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. لو أراد الله السنغ الله يليا قدي أن يتخذ ولدا أكزار موانا لاصطفى يالي بداروندا mimma yakhluqu mubino byajjatunda ma yashau chayagala nachitu mwanawe subhanahu na yecho yayawukana nacho tayinza chikola. huwa Allahu alwahid Allah libuwa mutaina mukazi yadde mwana alqahharu yomukasaka kembera jotayagala naye nojibera mukubanga kwe kwagala kwe. khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layli وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلق السماوات والأرض يتوند الجرون إنسان بالحق غاينين سونجين توفو كبانغا يتوند الجرون إنسان ولو أمرموا وغنا مدرا وغامبا من القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تولي كانتون زما الجن نبانتو كجاكو كنسين زي سونجين توفو يكور الليل على النهار أي أكلون جيتشرو ناتشكرون غراكم سنة ويكور النهار على الليل ناكلونغا ومسانا نبويتا كجرو نابي وانسيغانيا تشرو نافاو مسانا نجا مسانا نافاو تشرو نجا وسخر الشمس ناتغوندeza wanjuvo yatuwereze nayakane tweyagala nayakane tulima nayakane twanike ebintu byaffe walqamara natugondeza n'omwezi. Allah subhanahu wa ta'ala enjube yagitugondeza katuto tutandise okubeera nga tuli ku masanyalaze ga sola n'ebirala. Allah subhanahu wa ta'ala natugondeza n'omwezi kullun buli kimu kyonna yajri li ajalin musamman kitambulira mu biseera byakyo ebitongole. Alalo huwa al-azizu ya Allah tawangulwa al-ghafaru ya Allah msonyi yenyo. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3
ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون خلقكم يبكرا من نفس واحدا غابجمو يغمو يججف في آدم ثم رفنما غمزوك توندا آدم جعل منها زوجها ناتوندا مكزوين حواء وأنزل لكم من الأنعام نابتيرا مبسر بمروندا 8 أزواج إبكم نانا 8 أزواج إبكم نانا kubanga mu aya endala yagamba nti minal ibili 2 mu ngamira mulimu ebika 2 kisajja n'ekikazi wa minal dha'ni 2 ne mu ndiga bwetyo wa minal ma'zi 2 ne mu nankani bwetyo wa minal baqari 2 ne ente bwezityo 2 byemitendera 8 yakhluqukum Allah yo yabatonda fi butuni ummahatikum nga muli mu mbuto z'abanyammwe abatondera mu khalqan olutonda min ba'di khalqin oluvanyuma lw'olutonda abajja mu step ey'amazzi gye mumalamu ennaku 40 nga hadisi bwennyonnyola oluvanyuma ne mufuuka ekisaayisaayi ennaku 40 era hadisi nga bwennyonnyola oluvanyuma ne mulyoka mufuuka ekinyama nga hadisi bwennyonnyola oluvanyuma n'abatonda ennaku 12 n'alagira malayika ne bafuwamu omwoyo ogwo bwe gumala ne bakuwandikako rizikiyo ne bakuwandikako n'ajaliyo oba olibeera muntu mulungamu oba olibeera muntu mukyamu byonna ne bakuwandikako ng'okyali puroguramu okyali mu lubuto lwannyoko kasitoweza ennaku 12 gy'emyezi 4 yakhuluqukum fi butuni ummahatikum yabatonda nga muli mu mbuto z'abanyammwe puroguramu n'agikola khalqan ne muva mu siteepu eno min baadi khalqi mu luvannyuma lwa siteepu endala fi dhulumatin 3 munnabaana mubeera mu bizikiza byabika 3 dhalikumullahu rabbukum yo Allah omulezi wammwe lahul mulku yayina obufuzi obwannamaddala ku mmwe la ilaha illa huwa tewali asaanye kusinzibwa mu butuufu ataliye fa anna tusrafun muyinza mutya okuva kwoyo ate ne mudda ku birala oyo yabatonda okuva bino bye musinza bibasanga kuno ku nsi naye ye abatandikira eri munnabaana z'abanyammwe kale temusaanye kuva kwoli abamanyi gyenvudde wammwe okusinga ne mudda ate ne mubakira bino ebyokunsi ne musinza ebitabategeera takfuru fa inna allaha ghaniyyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور in takfuru bwe munaabanga muganye okubeera nga mukkiriza ne muwakanya amateeka fa inna allaha ghaniyyun ankum Allah tabeeguya wala yarda li ibadihi al-kufra wadde nga tasiima baddu bikubeera bakafiiri wa in tashkuru naye muneebaza yardahu lakum ajja kubasiima omwebaze mubeere nga musinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bukakafu bw'okumusinza ekyo kyabawadde mubeere nga muwaayoko wala taziru teri ajja kwetikka waziratun omwetisi wizra ukhuran bibi bya mulala soma oluvanyuma ila rabbikum wa katonda wammwe marji'ukum gye mujja okuzzibwa fayunabbi'ukum abeere nga abannyonnyola bima kuntum ta'maluna bimbadde mujja mukola innahu alimun bidhati sudur Allah amanyi n'ebiri mu bifuba bye mutannabakkola wa idha massa al-insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار Allah subhanahu wa ta'ala agamba وإذا مس الإنسان الضر سنغوم تواباتو سدواك كبي دعا ربه أكورا كتوندا وينغا مراجنرا منيبا إليه نيمن يندد الدل إيري كتوندا ثم رفنما إذا خوله نعمة منه نيسنغا كمتوسيزاك بياكو ناكا مفونيرا مچنجرا إيشفود رجالي نسيا يرا بيري دل ما كان يدعو إليه يقواب الدارا جنرا من قبل بربري وجعل لله أندادا ناتيكرا وكتوندا تبا كتوندا بلدنا بيبزا
liyudilla an sabilihi n'abeeranga ddala abula okuva ku mulamwa ku kkubo lya Allah. Kul bagamba abantu ab'ekika ekyo tamatta'u bikufurika qalilan, gwe yeeyisa bw'otyo weeyagale n'obukafiri bwo naye ebbanga ttono. Innaka mazima min ashabi nnaari, ogenda kubeera mu bantu ba muliro. Omuntu abeera nga tategeera Allah mu ddaala erifaananako ng'eryo. amman huwa qanitun aanaa al-layli saajidan wa qaa'iman يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. amman huwa qanitun abaffe, omuntu abeeranga mugonvu ana allayli obudde bw'ekiro ng'abantu beebase, saajidan n'abeeranga agolokoka n'avuunama, wa qaa'iman n'abeeranga agolokoka n'ayimirira, yahdharu al-akhirata nga byonna bikola kutya lunaku luli olw'akhira, wa yarju rahmata rabbih nga alina essuubi nti luliba lumu Katonda n'amusonyiira ku ebyo by'akola. Kul bagambe hal yastawi alladhina ya'lamuna, basobora okwenkana abamanyi, walladhina la ya'lamuna n'abo abatamanyi. Innama yatadhakkaru ulul albaabi, mazima abeebuulirira bwe bokka abalina amagezi. Allah subhanahu wa ta'ala teri muntu gwagenda kuyingiza muliro okujjako naye ng'amaze okukakasa nti gwe gubadde gumusaana, ate teri yagenda kuyingira jja n'okujjako ng'akakasizza nti Allah amusaasidde busaasizi, kubanga kuubwo obutono bwe wakola agenda okwongereza ekisa kye obeere ng'oyingira ejjana. Naye singa abeera ng'akubaze kawonvu n'akagga oyinza obutayitawo. Kale olw'ekisa kya Allah obuwuliza obutono bwe tukola wagenda okuteeka ekisa kye tulyoke tuyingire ejjana. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti kul bagambe ya ibadi alladhina amanu, abange abaddu bange abakkiriza, ttaqu rabbakum, mutennyo Katonda wammwe, lilladhina ahsanu, bayina abo abeeyisa obulungi, fi hazihi dunya, nga bali ku bulamu bw'ensi eno, hasana ejjana, wa ardullahi, ensi ya Katonda, waasi'a ngazi, bw'olaba nga w'obeera tosobola kubeera nga weetayizaawo na ddiini yo oyinza okuvaawo. Innama yuwaffa as-sabiruuna, mazima Allah agenda kusasula mu sseera abo abagumiikiriza ne baleka ebifo byabwe nga bali birese olw'okuba nti tebeeyagalirawo mu by'okusinza Katonda, ne bagenda mu bifo ebirala ne bagumiikiriza ebyo ne babyereka ne babyabulira ne bagenda awalala. Innama yuwaffa as-sabiruuna ajrahum bighayri hisaabin, agenda kubawa empeera yaabwe mu sseera nga tabaliridde. أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل bagambe inni mazima nze nga Muhammadi umirtu nalagirwa an a'buda Allah, nsinze Katonda, mukhlisan lahu ddiina, nga ntukusa ddiini ye ku lwe sikigatta mu kusamira kwonna. wa umirtu li an akuna awwala almuslimin. wa umirtu bandagira li an akuna awwala almuslimin, mbeere nga nze omusiraamu asookedde ddala ku mwanjo okubeera nga nzikiriza ku ebyo bye nsomesa. qul أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل bagambe inni mazmanze akhafu, nyina n'okutya kunene nnyo, in asaitu rabbi, singa bukiiri nkyanga njemedde Katonda wange, adhaaba yawmin azim, waliyo ebibonerezo ebiri ku lunaku luli olw'ekitiibwa, oba ebibonerezo ebinene ennyo ebiribeera ku lunaku lw'enkomerero. qulillaha a'budu mukhlisan lahu diini. Kul bagambe kulillahu a'budu, bagambe Katonda nze gwe nsinza yekka, mukhlisan lahu diini, ng'eddiini yange ngitukuliza ddala ku lwe sigitabika mu birala. fa'budu ma shi'tum min dunihi qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyamah ala dhalika huwa alkhusranul mubin. fa'budu, namwe musinze, ma shi'tum, bye mwagala, min dunihi, bitali Allah. Kul bagambe innal khasirina, naye abantu ab'okubeera ku kufiirwa okunene, alladhina khasiru anfusahum, be abantu abagenda okubeera nga batadde ku mitima gyabwe lwose ennene, bagenda okugiyingiza omuliro, wa ahlihim yawma alqiyama, bagenda okufiirwa abantu baabwe ku lunaku lw'enkomerero.
kubanga buli muntu yenna eyakolebwa ku nsi kuno ayina ekifo kye mu jjana ate ayina ekifo kye mu muliro. Kakati bw'aliba ayingidde mu muliro, ekifo ky'oli ayingidde mu jjana agenda kubeera nga akimulekedde, bagenda kusikira ebifo by'abaliyingira ejjana b'omuliro babawe poloti za mirundi ebibiri eyaabwe n'ey'abalala. So nga ate n'abali mu jjana bagenda kusikira ebyabali abaagenda mu muliro, kubanga bagenda kubeera nga bafiiriddwa ahlihim, abantu baabwe baali badde babeera nabo abatakkiriza. Katukuwa ekyokulabirako nga Firaawo yali mukafiiri ate Asiya mukazi we nga ye mukkiriza. Kakati Firaawo agenda kufiirwa Asiya abeere nga amufiiriddwa olw'obukafiiri bwe. Bagenda kufiirwa emyoyo gyabwe baginnyike mu muliro, so nga gyali badde gya mu jjana. Wa ahlihim, n'abantu baabwe bagenda kubafiirwa Allah bawa abalala yawma alqiyama. Ala baalu dhalika huwa alkhusranu almubiin, okunno okufiirwa kwa lwatu omwoyo gwo gufiiriddwa ate n'abantu bo bakuviiridde bagenze n'abalala. Lahum min fawqihim dhulalun min an-naari wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Lahum min fawqihim dhulalun min an-naari, abalibeera mu muliro bagenda kubeera nga waggulu waabwe waliyo agasiikiriza agajjudde olubabu lw'omuliro. Wa min tahtihim dhulalun, nga ne wansi waliyo olubabu lw'omuliro. Wansi waabwe ebigere byabwe lubabu lwa muliro, ne waggulu ku mitwe gyabwe lubabu lwa muliro. Dhalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu, yenna embeera Katonda agitiisa naye abaddu be. Ya ibadi fattakuuni, baddu bange muntye muleke okubeera nga muliyingira omuliro temujja gusobola. Walladhina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshir ibadi. Walladhina ijtanabu at-taghuta, abeewala okusinza sitaani, ayabuduha ne bamwewalira ddala omusinza. Walladhina abujtanabu at-taghuta, abeewala okusamira, ayabuduha ne batya okubeera nti batya okugondera ebyalubaale. Walladhina ijtanabu at-taghuta ayabuduha, abeewalira ddala ebisinzibwa ebitali Allah, abaabitya ne bagaana okubisinza. Wa anabu ila Allahi, ne beenenya ne badda eri Katonda. Lahumul bushra, bayina amawulire amalungi. Alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladhina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Fabashshir ibadi, sanyusa abaddu bangaabo, alladhina yastami'una alqawla, abawuliriza ebigambo nga bingi mu nsi muno, fayattabi'una ahsanahu, ne bagobereramu ebirungi byokka. Ulaika alladhina hadahumullahu, nno Katonda be bo bokka be yateeka awali obuluŋŋamo. Wa ulaika hum ulul albab, abo be bokka abalina amagezi. Afaman haqqa alayhi kalimatul adhabi afa anta tunqidhu man fin nar. Allah subhanahu wa ta'ala agamba afaman haqqa alayhi kalimatul adhab, abafu omuntu yakakasibwako ekigambo kya Katonda nti agenda kubonerezebwa. Afa anta tunqidhu man fi nnaari, bw'osuubidde oyinza okuwonya abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala beyalalikako dda nti bagenda mu. Lakin alladhina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لكن الذين اتقون يا بابات الله ربهم رزوابwe لهم غرف bagenda kufuna amayumba agaggolofa agakayina min fawqiha ghurafun nga waggulu waawo zokayina waliyo zikayina endala mabuniyatun ezazimbibwa bulungi tajri min tahtiha al-anharu nga zigulukutira wansi wa zenigga. Wa'ada Allah, eyo ndagaano Allah yagikola eri abakkiriza. La yukhlifu Allahu al-mi'ad, Allah tagenda kwawukana na ndagaano ze. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ألم ترى يبا في القتربة أن الله مزمع الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء يسوع كفا ميري
ma'an amazzi fasalakahu yanabi'an nabeera nga agakwasa mu kkubo mu amakubo mu ttaka omwo nabeera nga agayisa mu ttaka omwo gagende gakola ensulo fil ardi muno mu nsi amazzi bwe gakka okuva mu bbanga Allah n'agayingiza mu ttaka nabeera nga agatwalira mu ttaka omwo gagenda gakulukuta ne gatukolera ensulo thumma oluvannyuma yukhriju bihi zar'an Allah nabeera nga afulumya n'amazzi ago zar'an ebisigwa mukhtalifan alwanuhu ebirina kkala zaabyo ez'enjawulo thumma oluvannyuma ebibadde bitiba obulungi yahiiju bigenda bikawuka fataraahu musfarra n'obiraba nga bitandise okubeera ebya kyenvu thumma yaj'aluhu hutaama n'ogenda okubiraba nga bifuuse essanja inna fi dhalika mazima mu bye twogera la dhikra mulimu ebyokwebuulira li ulil albaabi eri abalina amagezi omuntu singa aba ayagadde okulaba obulamu bwe nti bufaanagana n'ekimera kituuka ekiseera ne kizaalibwa ne kitiba ne kituuka ekiseera ne kissaako nekituuka ekiseera ne kiwotoka ate oluvannyuma ne kikanyugwa ng'essanja mu lusuku afaman sharaha allahu sadrahu lilislami fahuwa ala nurin min rabbih فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين afaman sharaha allahu sadrahu lilislami abaffe katonda gwe yayanjuluza ekifuba kino kibanga kitegedde bulungi obusiraamu fahuwa ala nurin min rabbihi n'abeera ng'ali ku kitangaala ekyava eri katondawo fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah omuntu oyo asobola okwenkanika omuntu Allah gwe yawa n'abeera ng'ategedde bulungi obusiraamu ne bubeera nga mu kifuba kye bwabukalamu ne butereera nga ne bw'oba omuwadde ssente mmeka tasobola kuva mu busiraamu n'alokoka fahuwa abeera ala nuurin min rabbihi ali ku kitangaala ekyava eri katonda we yanywera dda n'amala ayinza okusisinkana katonda we n'obusiraamu bw'obwo bw'alinawo fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah ebiwoobe n'okukaaba n'okuwoowoola kuli eri abo abalina emitima emikakanyavu egitajjukira Allah n'okumwogerako ulaayika abantu abo fi dalaalin mubiin bali mu buzi obw'olwatu Allahu nazzala ahsana alhadiisi kitaaban mutashaabihan مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله ينزل أحسن الحديث يتسزا ekitabo ekirimu emboozi esinga okuba ennungi kitaban kyekitabo kino Qur'an mutashabihan kirimu ebigambo ebifaanagana awamu wano obisangamu n'obisanga n'awalala mathani nga kyogera ku bintu bibiri byabika bibiri bwe kyogera ku basajja ne kyogera ku bakyala ne kyogera ku balongoofu ne kyogera ku bakyamu ne kyogera ku jjana ne kyogera ku muliro mathani kyogera ku peya taksha'irru minhu juludu alladhina yakshawna rabbahum taksha'irru minhum gituuka okubeera nti gisusuukirira ensusu z'abo abalabika nti batya katonda waabwe ne bawulira nga emibiri gyabwe giyise beesisiwadde thumma oluvannyuma taliinu juluduhum amaliba gaabwe ne gaddamu ne gabeera nga galaga obugonvu wa kulubuhum n'emitima gyabwe ne giraga obugonvu bwe bawulira Qur'ani ng'esomwa emibiri gyabwe giyiika naye nga giyiika lwa kutya Allah emibiri gyabwe ne gigonda nga gigonda kutya Allah emitima gyabwe ne gigonda nga gigonda kutya Allah ila dhikrillah emitima gyabwe ne gidda eri okujjukira katonda waabwe omunene dhalika huda Allah kunno katonda akulungamya yahdi bihi man yashaa akulungamya nakwoyo gw'aba ayagadde si buli muntu awulira Qur'ani nti awulira nti emujje mu mbeera si buli muntu awulira Qur'ani awulira nti akyuseeko najjukira Allah naye ekyo Allah akiwa gw'ayagala mu baddu be waman yudlilillahu Allah katonda gwe yabuze eddanga ne bw'awulira Qur'ani tafaayo fama lahu min haadi oyo tayinza kufuna muntu asobola kumulungamya Allah subhanahu wa ta'ala emibiri gy'abantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala bwe giwulira Qur'ani giwuliranga n'okwesisiwala gisisiwadde olw'obunene bw'ekigambo gye kiwulira afaman yattaqi biwajhihi su'a al'adhabi yawma alqiyamah
وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون afaman yattaqi biwajhihi abafu omuntu alibeera ng'akozesa feesi y'okutaasa su al-adhabi ebibonereza ebirabika nti biriba biri yawma al-qiyama ku nnaku lw'enkomerero nga feesi ye gy'ataddeyo etaasa omubiri ogusigadde ebibonerezo bya Allah. waqiila omuntu oyo aba muntu mulungi oba muntu mukyamu yeegombeko oba nedda. waqiila lidh-dhalimiina baligenda kugamba abasamize dhuuku mukombe ma kuntum taksibuuna ku ebyo bye mwajjanga mukola. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين من قبلهم بالهم بسدابا بسوكا والسم مسوسه فأتاهم العذاب الله نابليتري يكبونيرزو من حيث لا يشعرون غانا بتبتغيران تمبدوب وچينزو كجرا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فأذاقهم الله الخزي الله نابكم بيكم الصواف في الحياة الدنيا مبرم بنوبنسي والعذاب الآخرة نينغا تيچبونيرزو ايچجا كرنا كراخرة أكبر چنين نيوك سنغا كچنو چبافنا لو كانوا يعلمون سنغا بانتو بالي بچمني. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. الله gamba nti walaqad darabna linnasi tukubidda abantu fi hadha alqur'ani mukurani eno gye basoma min kulli mathalin buli kika kya kifaananyi la'allahum yatadhakkarun nga tusuubira nti oba oliawo banneebuulirira. qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. qur'anan arabiyyan qur'ani twagissa mu lwarabu ghayra dhi 'iwajin teri mukkoonagana na aya ne aya endala لعلهم يتقون غتواغرا بانتو بابيرين تباتي الله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا الله أتكبريت فانانيم رجلا إيشوم سجّا fihi shurakaun ngaina bakama abe banji mutashakisunan nga bakama babo abanji tebakanya kuye bakama abanji omusajja omu ngaina bakama abanji abatakanya kwekyo kyabakolera. ono ayagala mu ssaawa yemu agende emugga ate ono mu ssaawa yemu ayagala asaale ate mu ssaawa yemu ayagala amuwe emmere. abantu basatu bali ku muntu omu nga tebakanya buli omu ku ssaawa yemu ayagala amukolera ekintu kyekimu. warajulan salaman n'omusajja ali mu mirembe gye birajulin ng'akolera omuntu omu omuntu oyo nga mukama we muntu omu bw'amulagira ekintu ekyokukola yaba amulagidde yokka. hal yassawiyani masalan ebifaananyi ebyo bibiri gw'olaba bifaanagana ebifaananyi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omuntu ayina bakatonda abangi. Allah subhanahu wa ta'ala ayagalwa okole kino ng'omuntu ate ne lubaala akulagira kukola kino mu ssaawa y'emu. gwe olina abakulagira babiri nga tebakkaanya ku nsonga y'emu. ate oli omukkiriza amulagira nti olina kukola kino ali omu era alina kukola ekyo kyokka. ebifaananyi ebyo bisoboka okubeera nti bifaanagana. ddala omuntu oli gwe bakayaniramu ababiri ku ssaawa y'emu abakolera ekintu kyekimu asobola okubaako gwamatiza asobola okubeerako gwasiimisa. naye ono akolera omuntu omu akolera mukama we n'amatira kubanga amuwa obudde n'amanya n'ekizibu kye n'amanya n'omulimu gwe n'agunyiriza. alhamdulillah Allah yeebazibwe okubeera nti abasinza katonda omu mwakitegeera ne musinza omu temwinaako omulala abakontana oba gwakontana naye. innaka mayyitun wa innahum mayyitun. innaka mayyitun Muhammad ojja kufa oveewo wa innahum mayyituna nabo bajja kufa bagende. إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم رفع نمانغا مبازوك